Poliisi ezinzeeko ekitebe kya FDC najja nankomye oluvayo okufuna amawulire agamba nti olwabadde bagezaako okugatta ebyava mu kulonda nga biyingiza mu kompyuta bateri balangirire ebyabwe. Pulezidenti wa FDC Mijino Mugisha Monto ng'asangiddwawo wategeeza nti abantu munaana bakwatiddwa mu kavuungano kano era ng'ategeeza nti abakwate babadde mu lukiiko. Poliisi ezze wano n'esaasaanya ab'amawulire ababadde bazze mu konferensi yaffe essaawa 6 olw'emisana. Ate tebakomye ku ekyo ddakiika nga 2 eziwedde bazise ne bakwata abantu 8 abantu baffe data entry clerks ababadde bayingiza information gye tubadde nga tujja mu ggwanga lyonna babakwatidde wano kati babatudde. Abasirikale ali ku FDC bategeeza nti bo basinikiddwa okuva emirembe ku kitebe. Our intention as police is to foresee. That's great. Anything that can go wrong against your life. Can you facilitate us entering now then, please? Byo ebyokwera binyiziddwa era nga wano Mugisha Monto n'omugizi wa FDC Ibrahim Ssemujjunganda embeera bayinza ne basalawo okutuula wansi ekyo kibamalidde ne begayirira abapoliisi nga buteerere. Amagye nago gongeddwa ku kitebe okukuuma emirembe. Mugisha Monto ategeeza nti bo tebajja kuva oyo aliko ebyokubeera n'eddembe lyabwe. Ekimu kyeyagala okukola kwe kutiisa buli muntu yenna abakulembeze n'abantu kwegamba tuwanike emikono, naye waliko ebintu bye tutasobola okuwanikirako emikono. Ekintu ky'eddembe lyaffe, ekintu ky'obwenkanya, ekintu ekyokulaba nti buli kintu kyonna kikolebwa ne kikolebwa mu ngeri ennungamu ate nga mu lwatu. Ebyo by'ebintu abantu bonna kuvankanga mu ebintu bye babadde balwanira. Yese Mujumbe bamukkiriza n'ajja emmotoka ye n'agenda. Ronald Kakoza yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.